Musumba ate olina okukola oweereddwa keys. Era olaba Musumba n'ebinyonyi by'omu bbanga Yesu Kristo bye yayogerako tebyeraliikirira. Omanyi kye bikeera ne bibuuka mu bbanga bikimanyi Mukama yabitegekedde. Biyigira gye babitegekedde. Kamunye egenda yita mu bbanga emanyi waliwo obukoko. Emanyi mu nnyanja mulimu ebyennyanja. Tekyeraliikirirako nti kigenda kukeera nga tekirina mmere. Ensiriŋŋanyi mweziri mu ttaka. Kati obuvunaanyizibwa bwakyo kukeera kugenda kuyigga. Naye tuddeko emabega. Ffe batugamba kukola ne tulaba ng'ekizibu. Naye ebinyonyi bikola bigenda ne biyigga. Tekigenda kusigala nga kitudde awo. Nga kyasamye kajje kagwe mu kamwa. Okujjako kino kibbebi maama yakedde genda kikolerera. Era ne maama agenda kikolerera. Ensiriŋŋanyi tebuuka n'ekisanga mu muti. Teri nsiriŋŋanyi yali egudde mu kamwa k'ekinyonyi. Script kyanga twali tugibikkulirwanga. Kubanga buli muntu owulira nga gaba olaba yaliisa ennyonyi ez'omu bbanga zikkako. Zikka. Musumba bagamba nti waliwo akanyonyi oludde bagamba early bird catches what? Siriŋŋanyi nze mukamanyi mu Luganda ennyonyi enkeeze eri olusiringanyi kati gwereeta ekiki eky'oluzungu. Naye n'olusiringanyi luba twakedde. Nalwo luba lulina bye lunoonya. Buli omu aba yakedde. Kati naawe genda okole omulimu weeguli gw'olina Katonda gwakuwadde. Akeera ku mudaala yakuba figa esooka ffe twezitanga figa. Katonda atugamba ffe tugende tukole